Okuva ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde bannayuganda lwe bakkira obubokisi okulonda omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba paalamenti akulira ekibiina ki National Unity Platform era abadde avuganya ku bwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu taddangamu kulabwako mu lujjudde ng'era ono kigambibwa okuba nti tamanyiddwa watuufu waali olw'okwekukuma ng'atya nti ku lw'obulamu bwe. Kyagulanyi nga 16 ekiro yasobola okutoloka. Bannaddiini wansi w'akakiiko akatabenzikiriza ka Inter-Religious Council of Uganda nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Ssaabalabirizi Dr. Stephen Kazimba Mugalu beetadde mu ddene ne boolekera mu maka ge Magere okulaba embeera y'obulamu bwe n'ab'omu nju ye. Bano nga batuuse mu maka ga Kyagulanyi basoose kukaluubirizibwamu okuyingira nga bayingidde munda baaniriziddwa mukyala wa Kyagulanyi Babi Itungo Kyagulanyi ng'era wano bannaddiini basoose na kusaba wakati mu kumuwa ekyawandiikibwa okuva mu Zabbuli 23. Waliwo ebigambo ebyo ebiri mu Zabbuli 23 Psalms 23 egamba nti Mukama ye musumba wange seetaagenda. Dr. Kazimba Mugalu ayanjudde ensonga ebatutte ng'abuulidde mukyala wa Kyagulanyi nga bwe bagenza okubasabira n'okumanya embeera gye balimu. Wano ng'aba Inter-Religious Council of Uganda nga tuzze wano tusobole okusaba namwe. Babi kyokka ategeezezza nti bbaawe taliiwo awaka oluvannyuma nti lw'okwekengera ku lw'obulamu bwe. Mwami Kyagulanyi nga 16 ekiro yasobola okutoloka. Abo abasajja bemusanze sikiwa nti mubasanzeeko kubanga mbakutte ku kamera nga bazingako ebyabwe nga bategedde nti mujja. Zade sansange dakika 39 n'obutikiti 28. Ono era abuulidde bannaddiini nga bw'ayita mu kunyigirizibwa okw'amaanyi oluvannyuma lw'okukugirwa okufuluma amaka ge okufuna ekyokulya ng'era agamba nti waliwo n'ebikolwa ebimutiisatiisa ebikolebwa buli lukya. Naye banyama okufuluma era nga kunnamu bwe mufunye obuzibu okuyingira. Waaliwo ennyonyi mu bbanga ng'ekuba ekitaala wansi ng'ebamulisiza bulungi bwe yeetoolera naye bamulisa basobole okulinnya naye kye baali baagala tetwakitegeera. Baakomaawo kuba nze n'abantu bange wano twakuba enduulu. Mu bulamu bwange sikubangako nduulu gye nakubako olwo. Bannaddiini oluvannyuma beevumbye akafubo ne mukyala wa Kyagulanyi akatakkiriziddwamu bannamawulire kyokka ng'oluvannyuma Dr. Kazimba Mugalu ayogeddeko ne bannamawulire. Tubadde tuwulira ono taliiwo nalidda ntugamba ffe tulina okugenda okusaba nabo. Era ekyo tukimaze wano. Bannaddiini era boogedde ku bye baalaba mu kalulu akaakubwa Ssabbiiti ewedde. Okubiyisaawo polling stations ebifo ebironderwamu okubiggulawo obutatuusaayo bikozesebwa n'obuuma obutaakoze naddala mu Kampala ne Wakiso abantu ne balwawo okulonda kyaleetedde abantu emitima okubeewanika. Wano banokoddeyo ekyabalonzi okwesala n'ekyabavubuka obutajjumbira kulonda saako obunkenke obwabaddewo. Geraageranya n'okulonda okwakalulu ka 2021 abalonzi beevedde ebitundu 6 n'obutundutundu 45 okuva ku kalulu akaayita. Maido John yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.